Kayunga waliwo abatandise okwemulugunya n'okuwakanya ebyavudde mu kamyufu ka NRM nga bagamba mwetobesemu emivuyo egitagambika. Benjamin Lubwama Musaayi Muto abadde avuganya Minisita Amos Lugoloobi ku kifo kya Ntenjeru North agamba olunaku lw'eggulo wabaddewo okutiisatiisa ba agenti bonna sako n'okubalemesa okutuuka ku bifo awalonderwa. Kubanga bagezezaako buli kimu okugezaako okunzija mu kawune kirema. Bagezezaako kwagala okuppa miliyoni 5 n'engana sente. Nimbagamba nedda. Minisita Lugoloobi ebigambo bino abisambaze ono yafunye obululu omutwalo gumu mu 9 mu 1514 ate yabadde amuvuganya n'afuna obululu 4 mu 7 Kisolo bwe kiba kifa kirina tekezo ze kisamba kakati oyo mugulirirako ki kakati bwe simuguliridde afunye bumeka. Lubwama awakanyisa byonna ebyavudde mu kulonda kuno. Olwimbadde muwamu ne respect naye kati ne respect impoyance kyasobola kumuwa respect. Musaza ly'Ebbaale Afakiza yameze bannabala 3 n'obululu omutwalo gumu 13 mu 811 be yabadde avuganya nabo okuli ne yaliko mbaka w'ekitundu kino ku Maama Nsamba. Engineer Dennis Emirikwa omu ku babadde bavuganya awakanyiza ebyavudde mu kulonda kuno. Obululu obavudde ku polling station n'eyange yennyini we nabadde si bwe bululu obwasomeddwa Misa Kivumbi wali e Kayunga. Ebitatambudde bulungi okusosola mu mawanga. Opponent wange kikozeseza nnyo. Omusimbi omungi oguyibwa mu byobufuzi nsobera nagwo mukyamu. Akalukombako omukyalo wa Kayunga kalangiriddwa ku ssaawa 7 ez'ekiro muwala wa ssentebe wa NRM e Kayunga Jacqueline Birungi Kobusinje ye yawangudde. Ono lugudde matuga Agatha Nalubwama abadde amuvuganya n'awakanya ebyalangiriddwa n'ategeeza nga bwagenda okwesimbawo ku bwannamunigina. Tusobola okusomesa abantu abo essomo ekkulu kye tuzaako Nalubwama Agatha agenze independent. Ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalangwa asabye bonna abawangudde akalulu obutaseketera bannaabwe wabula bakwatire wamu. Kubanga mweyogere bisomo kwate bisomo byogerayo muno bwavuganya twagala kubaka tutambula. Mu Ntenjeru South eyali omubaka Fred Baseke awangudde kaadi y'ekibiina era agamba nti wadde nga yawangudde waliwo obululu obwabbiddwa. Bampadde 0 gye bampadde obi kubanga enateta nina abalonzi bangi abali awo. Ate mu district Mityana mu Mityana North Kibedi Nsegumire yawangudde Godfrey Kiwanda Suubi gwabadde avuganya naye ku bululu omutwalo gumu 6 mu 514 ku bululu 7 mwana mu 6. Mu Busujju Vincent Nyanzi yawangudde Haji Nuhu Kalyesuubula ne Saulo Karanga. Okutako kwenaza banange benesimbyeo nabo nanga tukoze omulimu mulungi era kyemuvudde mulaba nti ewaffe Busujju ewabaddeyo katabanguko konna. Mu munisipaali y'Emityana Esther Ndyanabo yawangudde banne babadde avuganya nabo okuli Saamu Mpoza ne Yasini Ndidde. Okussa ekitiibwa kya Mityana engulu. Mu Mityana South Henry Makumbi ye yawangudde banne. Ate mu district ya Kassanda abawangudde mu kamyufu ak'ekibiina olwaleero basibye bajaganya. Mu Kassanda South tusanze Haji Abdu Bisaso n'abawagizi be nga bali mu kubinuka masejjere oluvannyuma lw'okutuuka ku buwanguzi ng'ono abadde avuganya ne Simeon Nsubuga, Elia Mubiru ne Katumba Godfrey. Naye amazima gennyini singa abantu mubadde temumpagidde ng'era temunjagala naalibadde njogerera wano kati. Ismail Sowedi Mulemya yawangudde munisipaali y'e Busia. Last time I came but I was independent. This time round I tried to join the party of NRM and indeed people have supported me and have liked me. I'm so happy and excited. I thank all the people from Samia Pume County about. Well, voters, the primaries have come to an end, but we still have a journey to make. You know, just to say,
mwebale kumpagira najja mwezi gwa kusatu naye mwandaze nnyo obuwagizi mwebalire ddala abantu b'e Busia.